Well, Rembo Lulungi, Chibumba Maite, Kansudent Muna, the Queen's Amamani, Chibumba Maite, era atake ebyo kola chibyo koba nebyo banga oli kulowoozi yako oyango kulowoozi anti otaka kino ngo Chibumba ya Maite ng'okaali na kukimukoba oba ng'okaali na kubanga okikola ki okitumulako so mumbero tindeyo munange nkwaniriza ku program tumusake Chibumba nize kisambira jana. It's such a very beautiful morning, a very beautiful Sunday. I told you Sundays are always for joy and happiness. Lwakuba unfortunately though era tuba mu Katonda niwe bolina embeera embi ogirekera Katonda wakoba nti no kanjireke. Yes, my mommy is in the hospital, Jijabel Hospital. By the way, nebaza abantu bonabona aba keeping zone to come and check on us. Banange muje mulambula abantu outola ku ngato idi I will wait nti eriyo neighbor mama wagundi gundi. Try to check on these people. Whenever you go there, they feel that they are loved. Kubanga Katonda atukoba nti omukwano gwe twenda ife batuwe tulina oguwa abantu abandi. Mommy is sick, is in main hospital. Twebaza n'abasawo abali kumukolako abajinja main hospital. Twebaza n'omukyala manje kibakutika. Yes, I don't know. Last time we tumaze mu ibanga yaida n'ebitanda. Kyonna kyekiri so delighted era abalwaire n'abagenzi atwale basanufindo era mama nga ali ku kitanda ekirungi oba kya gavumenti oba mukyala niyakireeta. But we are so delighted twebaza emirimu gye mulikola buli bwe mutuwa buli bwe muwa abataki buli bwe muwa abeetaaga those who are in need. You are doing what God wants. Kubanga eriyo bwe bali mu Bible bamubuuza nti Katonda ife oli tukoba nti titwakwambaza titwakulisa titwakwagana wa yakoba nti bega bwe yaida yasaba mwamwima mwali muri kwimanze bwobogemye olugoye olwotalikosa wali wazira kyakwambala oba oli kuwanze bwobogire walambula omuntu mwidwaliro oba oli kulambula nze. So ebikolwa ebyo ebirungi, let's continue doing it. But all those who have come babanga babonako omukayire, some of them eriyo balingira yabona ono niro wachemba yasekamu Timukomao, keep on checking on them. Zenkendemi, we thank you so much. Mwangero kubanga, you take care of these people. Enga tumusake Chibumba banange binji nebijo kubamu on this Sunday. Etandika isa chitunde dokuncho tamala esawa de baitano. Tujakuba ni our God is calling and bamwetani Royal Francis ene badayemba da Luswahili ayenga ate n'olusogo Oluganda alulira kukubanga wawano TZ yavayo abazaire bejibali but he came and joined us. He has a very beautiful story ajja kubanga atunumiza ku mumbero tineyo mu byonna ekijja ku Baba TV nga kiri mutumusake Chibumba. Just know there is a reason and a purpose as to why it is you watching it. Some people cannot watch it. I was with Mommy in the hospital, but ngabulira enjiri akola, but right now she cannot speak, she cannot talk, she cannot. So right now munange buli wawulira ekigambo receive it. Bobo kali kulokoka yatula nakamwako ngoka ali mulamu abandi midiokoba ntize wendi bambo nanga ndikuja kufanga ndogera buti bwojo kutuko kufanga your mouth cannot speak ngate ezira kuidieku ali kujoko banti ajako banti Diana take on the salvation ababulire enjiri wabayidie. Take on to God. At all the time, keep on renewing your covenant with God. Bo renewinga Katonda enasigalanga ali walaniwe. Kubanga hi tasanuka okubanga oli mu mbeera yembi tasanuka okubanga ate kabiri ofire wava kunsi kuno ngaye tojire wuwe. Some of abantu oda tudyokoba nti abakozi bebibi nga balwawo bawangala kuba Katonda abali kuba saving aba securing lwachi babenga batuko kutegera Katonda ni woli kutambula oba oli ku taxi oba oli ku boda pichipichi oba boda kagale okutambulira kuki spread that gospel ekigambo kituuse omuntu abenga afunamu mudeme kuba musango gyoli kubanga yatutuma fena mu bitibwa yaffe byetuli musombero tineyo. Yes, katubenga tujja ku break tujja kwira ni Royal Francis abenga atukobereko how he was called by God. Wow, such a beautiful song. It's called Royal Francis. Royal if musogati obanga bokoba nti omulangira omumbeda Diana omulangira Isaac omulangira Kisambira. Yes, is the guy in the house.
mwembi wa gospel aine badali kwemba olwembo luwene lulo lukalamu aidatu nonola bayogere mu Luswahili where dutegera mwene he will explain it himself. Rio Francis, you're most welcome to Baba TV. Thank you so much. Wow, we are so delighted to have you. Yeah, I'm very happy to be in Baba TV. Greetings to people who are watching Baba TV. Abalabi Baba TV. Msanyuse nnyo okubeera namwe wano, nkimanyi abamu mubeera mu ddiiro, abamu mubeera mu business zamwe, naye ndi musanyufu nnyo okubeera namwe wano ku program eno. Yes, Rio Francis nga bw'oli kumuwulira mwena alijja tukobera oyinza okwewuunya wakoba Oluganda lwayogera nga luli zenimi zayogera. Rio Francis muki? Royal Francis Muswahili, nakulira mu TZ. Okay. Nakulira mu TZ. So mami ne daddy bali mu TZ? Mami ne daddy bali mu TZ. Soko babuzeeko. Mami ne daddy nchimanyi kati mu ndaba. Mu lulimi lwe bawulira. Wazazi wangu baba na mama, natumaini sana mnaniona mko hapo Tanzania. Mungu awabariki sana na kazi inaendelea vizuri. Na mimi pia natumaini. Na pia nimefurahi sana kumuona Diana na watu wote ambao mnaangalia hiki kipindi siku ya leo. Na mimi pia napenda nyinyi yote mwenye tunaona tuangalia sai. Sisi hapa na Royal Francis. Ndio. Yeah. Ndio. So tubulire Tanzania mama ne tata bakola yoki? Tanzania mama ne tata you wafe, that's where they stay. Kati eyo mutizedi kati bakolanga farmer, bade akolanga doctor na ya retiring kati ali waka is just a farmer. Okay. Yes. So what are you doing in Uganda? Yet you mu Uganda ekisoka ndinga waka njagala nnyo okubeera wano. Bazadde baliko also in Uganda? Nchimanyi Katonda ayagala mbeera eno. Abazadde bange tebaliyo eno, naye omutima gwange gwagala nnyo okubeera wano. Ate ekirala wano mu Uganda nkola. So wenyumiriza mu Uganda? Yes. Wow, that's great. Ate ekirala ministry yonna ngikola wano mu Uganda. Ndi leader ku church yaffe ebeera Walukuba Healing Driven Ministries under Bishop Ojambo Frederick. Ate nchimanya jelaba kati Bishop nkutumidde. Bishop nange nkutumidde tuchawa ne tujja kulumba. Tukwagala nnyo Bishop tugenda kujja. Church it is in Soweto. Soweto it is in Walukuba Masese Division. Yes. Kati eyo church yebeera. Ekirala kyenkola eno towards Danida? Yes, towards Danida. Nga ogenda wansi ova mu railway noingira munda muko Katonda. Yes. Maybe tusobola kutukyalirako olunaku olumu. Nabakyalirako nenja kuba. Amina. Yes, obuweereza obutandise otegedde otya Katonda. Tell us about your background. Bwotandise okuba nti omanya Katonda. Mama ne tata baali basumba, baali bayimbi, mwali baddiini ki? How did they bring you up? Abazadde bange omu abadde si mulokole. Tata wange taberangako mulokole ne kati si mulokole. Tanaba. Yeah, you have that big task. Yes. Ante mama wange abadde mulokole kuva dda nze sirabanga mama akola kyonna kikyamu. Mama abeera asiba ku kyaki. Buli kimu abadde atunyumiza jase baana bange musabe kubanga Katonda ye buli kimu. Kati muzeeyi ye wa which religion? Muzeeyi abadde Mukristayo naye tagenda ku church. Mukristayo abeera awo just Mukristayo abeera awo omugezi. Ye Katonda amumanyi kasa anyweddemu kende. Awo n'amanyi kati akugamba tuli ojjangu tusabe naye teri kyamaanyi church tagenda ku church. Naye yali abakkiriza ogenda nga takirinaako buzibu. Yes, faith badde tugenda. In fact netuka ku Sunday akugamba baana bange sawa zituuse za kugenda ku church. Yes. Daddy also go to church with the children. Yeah. So tubulira obuweereza bwo ng'okyali muto. How did you realize yourself n'okuweereza Katonda? Kuva buto ekisooka nze natandika kuyimba nyimba za love songs. Nayagala nnyo okuyimba. Watandika ng'oli myaka emeka? Njukira mbadde ndi mu P5.
P5. But before that age, yes, how wali okwataga mutya ne Katonda aba wali mugenda mu church before that age? Yeah, before mukola milimo chinga muwereza Katonda ebyagenda nga bikusikiriza. Before that nze mbadde just mbadde sirina ky'amaanyi mbadde mmanyi ogenda bugezi mu church just ngenda ku church ne mama ne muganda wange muwala netugenda ku church just netumala batusomesa ku church mu Sunday school ng'abaana obimanyi and then netumala netukomawo waka teli tubadde tetulina ky'amaanyi ku somero lyaffe libadde just the government atete babadde somero badde balita fuka secondary school, I mean primary school. Did MTZ? Okay. Yes. Yes. Kati tubadde unless ku Wednesday tubadde tulina scripture union naye naku zonna tolina tosobola kuwulira bya Katonda tosobola kuwulira bintu byonna. Scripture union mwakolanga mushi? Just okuyimba ate musomesa naja natugamba stories za Yesu, stories za Bible. Ekyo kyokka. Okay. Ekyo kyokka. So kati bwendaba otandise otya okufuna interest y'okuyimba? Interest y'okuyimba ntandise wano. Olunaku olumu mbadde mpuliriza nnyo nnyimba radio. Nnaku zonna mbadde mbeera kumpi ne radio. Kati nze sisobola kuteeka mawulire, sisobola kuteeka mbozi yonna. Oyagala music yenna? Nze kye mbadde njagala music. Music waaki oyo? Yenna, music yenna. Mbadde njagala music yenna. Kati awo nenkwata radio yo nenzijja wuwo nenkwata radio. Nonya waliwo music. Nempuliriza music. Waliwo olunaku olumu mukwano gwange abadde bamuyita Shedrack. Naku zino abeera Kampala. Mbindoza anti producer waffe Shedrack. Anedda abadde bamuyita Shedrack. Nangamba yena abadde ayagala nnyo okuyimba. Nangamba lwaki tetuyiya akayimba? Nyimba za music chiwa gospel ono wa bulijjo bwensi. Lwaki uliza music chikachi? Nze mbadde mpuliriza yenna. Mbadde mpuliriza ebiseera ebyo. Nyimba chi by that time ziwawuliranga right now. Jirabo tunewejukanya mkotuwo mukakapera. Nyimba ezo ebiseera ebyo wali oluyimba babadde bamuyita Maro. Ne Chameleone. Maro no musoge waffe. Maro si musoga. Maro abeera mu Kenya. Ne Chameleone. Wali ayimba luyimba kinga lwenyumiriza mpaka tizikyali. Chameleone abadde ayimbanga kipe o. Kipe. Nyimba ezo. Kati naku zino sizuliriza bulungi. Sizijukira bulungi naye njukira kipepeo. Jamila analia. Bwana wake amemuacha. Kati nze kasita mpuliriza mbadde mpulira bulungi. Kati mukwano gwange Shedrack nangamba lwaki tetuyiya akayimba kamukwano tusobola kukola ki? Awuli myaka ngemeka wakosoma kyako? Ndi myaka nga 7-8 awo. Okyali muto. Netukuyiya akayimba awo jasika kamuzanyo. Kali kayimba kyako? Kali kayimba kadda. Tukagala twagala gyovudde. What music ndabo omukubira ddala. Ategereka netwagala tuwulire. Ali kulaba Baba TV alaberevu zogeze ngokola. Yes. Akayimba kadda omanyi noyimba kati nyimbo nyingi osanga notuka kiseera nolabira nyimbo wayimba ate zile zibadde zensi. Naye twayiya akayimba kabadde kawana omuwala netukayiya netuyimba muko then ate tugenda nga ku studio tubadde tukolanga live. Tuwe mukakapera kakayimba ako twagala kulaba gyovudde. Soka njukire olina kujukira osoka kujukira then kujukira tuwe kyonna ne ojukira bigambo nga 2-3 tugendera ngenda nga nakupenda my sweet baby
nakupenda akabadde kagenda bwetu ka slow ate nze ennaku zonna mbadde njagala nyimba ziri slow kati twakayiyawo ne tuyimbamuuko nemufuka basitanga buli kusomero ne tukasta waliwo party ne tukayimbamuuko privileges ki ezaaliwo nga mukakubye what was your condition muyisa mutya nga mulaba buli basita tubadde tuli just oyagala kuva kasoke mbuze ku P7 awo who facilitated you ne mugolimbo ati we didn't record twayimba buyimbe just live kati where we could get it is where for example kasta waliwo party yonna kusomero tukayimbamu tuyitamuuko awo ne tuyimba ne tubeera abasa ne batukubira ngalo ne batuwabirabo flowers olaba then after that nemala P7 nengenda mu secondary nkyayimba zo sometime oyiya nyimba z'abantu nozimayininga then mu second mukwano gwange omu just ku masomero gokka temwagendanga mbino bya karaoke nagendanga muko mu clubs kati lwabadde tuli tubuliro nagendanga mu tugambe mukati gwakula ng'oli holi nnyo olikogerako njagala n'abalabi mu masomero kakati njagala n'abalabi bategere twagendanga ne ku clubs ne tuyimba ne tukona ndongo ne tukola dancing naye tujukira tubadde tuli bato nze mwenge mba simunywangako naye mukwano gwange abadde anywa mukwano gwange wakola otyo obutanywanga nze mama abadde ayogera nnyo ebigambo bingi kasoko mawaka in fact mama tayagalanga nze okuyimba naku zonna mama tayagalangako naye kati akwagala kati anjagala nnyo naye wale n'okomawo ku ssomero in fact ne batugobanga ku ssomero lwa kugenda mu clubs kubanga ne bantwala ku ssomero ne nkola deals n'emikwano gyange ne tudduka ku ssomero twaduka ku ssomero nga muli mu Kisulo yes it is Fuka Secondary School nava Fuka primary nengenda mu secondary awo wenyini kakati netuduka ku ssomero netugenda ku clubs netukuba ndongo n'emikwano gyaffe netuyimba kasi tufuna chance netuyimba muko kati twakomawo ku ssomero kiro nga saa 8 waliwo ebikubo byaffe tubadde tumanyi muli kuyingira wammwe sawa 8 kati waliwo ebikubo tubadde tumanyi byaffe tetugenda mu gate ezo panya zaffe kati tukomawo kumbe already babadde batambudde bategedde tubadde tetuliyo what happened kati awo kumacha ne batuleka ne tubeera mu kudomu kumacha ne batuyita ku office mujje wano ne tugenda ne tuka ku office tubadde tetulowooza batulabyeko when kasa tuwe kusomero ne batugamba wansi kwebaka kiboko si kiboko kasa tuka bakugamba squatting no to squatting wansi ne batubuuza jjo mbadde muliwa ne tumugamba jjo mbadde tugenze tubadde tuli ku domu twayogera amazima tubadde tuli ku domu naye eyo si mazima kati omusomesa nagamba jjo mbadde muli ku domu nagamba patron ajje najja nagamba bano babadde bali ku domu patron nagamba nedda kubanga yena yabadde wali ate patron tasobola kulimba ayagala mulimo gwe nagamba nedda kati awo ekizibu kyavirira awo ne batuwandikira baluwa ne batugoba ku ssomero kati awo kizibu ozeyo waka bagambye otya ate sigenze nakozesa amagezi amalala sigendanga waka nengenda nenonya omusajja nemununiikiriza 10 zibadde 15 za TZ
nemugamba jangu onyambe oberenga muganda wange relative wange kusomero yennyini esomero lennyini naye bamanyi bazadde bange naye kati oli ya playing nga relative bazadde babadde bali busy abaana tulina amagezi tumanyi abaana abasinga obungi abadde stubborn that is what they do, they don't bring their parents but they get someone to be as an imposter kyekyo ne baplayinga deal so baamala ne bakugwamu wamutwalayo nayogera nemutwalamuuko naye ole twayogera naye bulungi totukuba naye tutuuka eri nanywa mwenge najja ne ku ssomero nayogera ne HM n'abasomesa abalala babadde mu duty. I had my sister one time the youngest yagenda n'akola omusango so ne babayita, she's called Esther, ne babayita bagendeyo ku ssomero kati n'agendayo yagenda nga relative oba nga muganda bwe yatuuka eyo n'agamba mumukube ekibooko ne bamukuba kibooko as a parent but deal gye mwali nayo yatutuukiza nedda twatuuka eri n'aleeta kibooko n'atukuba mbooko nyingi nnyo kubanga yagamba lwaki mutukola kino temumanyi mwena muli kusoma and you sent him to be as a parent or relative kati he had also to act as one yatukuba nnyo kati okuvaawo twayomba naye mukutuuka mwali maze musasula mwayite munda tubadde tumuwadde sente ate zo zennyini akozesa kugenda kunywa mwenge ne bwe mbaze ngamba bakuba emigo kati okuva okusomero tubadde tuli somehow stubborn katonda tusonyiwe naye okuvaawo netugenda netumulinda mukubo lweggulo netumukuba kubanga yatukubye bubi nnyo ku ssomero awo wenyini wetugenda ogenderako mu break ajja tubulire batandika batya okuba nga bagwa gwe baafuna imposter ng'omuzaire we baamukuba era byakomawa bamala ku naye mu program tubisaka ekibumba nize kisambira dana tuli ni Royal Francis Katwire Toba Yabula kano kakazesa omuzaire gwe bereetera kabiri bere basalo bamukuba so tunyonyola doke tudde ku music gwe tulina omuzadde mu musa kati after school mwamwetega that same day or you after school we had after okubakuba we had because babadde batuwadde ebbaluwa olunaku olwo tubadde tetulina ku sleepinga ku ssomero kubanga tugenze n'ebintu byaffe waka kati engeri yamaze kutukuba kibooko yamala kutukuba kibooko twasomako olunaku olwo lwegulo ne tugenda waka kunoonya byaffe naye twagamba nedda tujja kukola ki tujja kukola revenge kubanga yatukuba bubi n'omukwano gwange yamukuba bubi wano yafune musayini gwavaamu abadde mukambwe kakati netumusanga mukubo netumukuba bubi on that same day the same day in the evening wamusanga atamidde abadde atamiddemuuko kuwamadeza nti omuntu ali nomo abadde atamiddemuuko netumukuba olwo senior 1 senior 2 eyo senior 1 netumukuba kati enkya nakomawo ku ssomero okutulopa n'agamba abaana batukubye in fact sibamanyi bampadde sente nayogera ku ssomero bwetyo sibamanyi bampadde sente yogera amazima awo ebadde olunaku olusembawo okubeera ku ssomero eryo ne batuwandikira bbaluwa ne batugoba ddala kati netugenda waka netugera n'abazadde neŋamba nze taata wange abadde mukambwe nnyo mukambwe at least njogera na mama naye si taata nengenda nengamba mama batugobye ku ssomero tukoze ABCD mama nanyiga nagamba nakugamba nga bya music si byagala lwaki ogenze kukola kati sigalawo awo tusoma sigala kusoma waka tata nakomawo namugamba taata ono bamugobye ku ssomero lwa ABCD niwaka ne batukuba kiboko ne bankuba kiboko ne bamala ne bantwala ssomero ddala kati from there mu senior 2 nensanga omukwano ku ssomero babadde bamwita Daniel mulokole abadde mulokole otandikira okuba nti oyingira okuweereza kati awo yajja by then bwasanga Daniel wali olokose oba
mbadde sirokose obadde tolokokanga sirokokanga ebikolobero bibadde bingi bakayita batya kavubuka kati Daniel ne musanga nafuka mukwano gwange nnyo olunaku olwo lwennyini yajja n'agenda mu kusomero olwo yafuka mukwano gwange wakumpi naye awo kati nkimanyi Katonda abadde amuleese ku bulamu gwange ayinjukira nawe wali omanyiko Katonda from the parents. Yes. Kati Daniel natandika kumbulira ne tugenda mu scripture union. Kubanga nze visera musinya wani nze mbadde sigenda nga mu scripture union. Naye ku church kusandika sobera waka bakukaka ogende ku church. Naye ku somero time for scripture tugenda tu either tutula mu flowers oba mu somewhere ne tukola stories affe. Kati Daniel nafuka mukwano gwange natandika kumbulira bya Yesu. Time for scripture union yangamba jangu ogende tugende mu scripture union. Kati aho love of God yatandika kujja. Olunaku olumu nangamba Francis lwaki totandika kuyimbira Katonda oyimbanga bino kati olokosedde ebiseera eby'omisinyatu awo wenyini awo walokera. Yes. Okay. Nangamba lwaki totandika kuyimba bya gospel ovemu mu kuyimba biri byali akulabamu since you could sing and that was a God, yes. An angel sent. Ne mugamba nsobola kuyimba bino naye tebulina sente. Tulaba wano tusobola okugenda mu club osobola kuyimbira muntu n'ofunamu ko ki sente. Ebyo gospel swala bakonga bafunamu kasente. Kati mu gospel nze siraba wonna ku church bayimba just ne bamala ne bagenda. Yes. Nangamba nedda kumanyi Katonda asobola kukolera kuwo. Just jangu oyimbe gospel. Kati that's where I started to fall in love with God. Ne ngenda ku church kati when I was in senior 2 after every time I go to church mbade nanonya kwaya kwaya esoka bade abakadde nenjijoyininga ninzeze kambade muto mu kwaya eyo nga walina obuvumu waline anti nalaba nga njagala kuyimba mwalina kwaya yokanga eriwo nga yabakadde wali obadde wali okwaya bbiri yabakadde n'abavubuka kati lwaki tewayingira abavubuka yabavubuka babadde si bangu nga tojafuna kyoyagala ate yabakadde ng'eyimba nampola yabakadde badde mpola ate ekirala yabakadde bakuwa chance okwatamu ko keyboard nobeera mu ko bakuwaka kwa kati bo baba bako kati onovuka katumwe you're right kati yes better decision. Yes kati yabakadde eyo ositulamu ko keyboard n'okatwala mu store okola bakugamba bingi. Yes, they care for you as their child. Yes nembera awo then at the end of the day musumba wa church eyo nangamba lwaki tojoninga yabavubuka. Okay. Ndabanga okola bulungi. Nengenda nenjoininga yabavubuka. Bana bali kuona Baba TV muli kuona breakthrough ye yajja wabatamusuubira nga Katonda olusibyayogera n'abantu abanyambo bati munavaawo wolijere kyowulira nti tikisoboke nti tikirungi ate Katonda mwakwera omukisa tisinga yali asookere mubavubuka ndi abalokole nakulu twidi okukuba banaife enkokola walemesole aye nga bambi Katonda yamweta kwemba ate bwava mu kanisa yaja mu kanisa indi yaba bulungi. It is not good ye yabona eno mubavubuka nga tasobole lutalo lwayo kuba tulina entalo mu church tulina entalo ayi twandwe tudirekera sowera mubakaire. That was very good. That was awesome. Yes. So otandise di okuyimba enyimba. Tulina enyimba meka. Nina nyimba almost 35. All that audios. Kati how many videos? Videos ndina nga nya. Naye kati ntandise okukola videos. Okay. Yeah, even next weekends I will be shooting. Yeah. So when did you start? In senior kati mbadde ngendaawo. In senior 2 ogumwaka ne kugenda bwetyo. Nedda ndikwagala tutandikire wano wotandise okuyimba as a professional wakitandika ddi era where did the idea come in from? The idea came from here as a recording. Yes. Yes wali omuyimbi omumanyi actually ndowooza omuyimbi still what is it abadde ayimba worship ni wewe composer of that song ni wewe bwana niwe tululire kwa kati ero labikana wali olwagala. Yeah kati olwimbo ni wewe bwana ni wewe bwana
Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe, Wow. ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, Ni wewe Bwana, ni wewe. Such an awesome song, yes. Yeah. So you joined that person? Yes, sir. So no, I didn't join him, but I loved the way he sings. Nagala nyo engeri ayimba. Actually, ne mu meeting tubadde waliwo like singers like concert. Like what we are Christmas carols, Yes, you know. yes, nengenda najja nengenda nimugamba already nowadays is mugenzi yafa. Yes, yeah. Naye olunaku lwe yajja nemugamba njagala nnyo nyimba zo, naye omanyi bayimba engeri bava kuyimba, tayogedde nange ebiseera bingi, naye abadde muwangu nnyo. Nampa namba ye ya simu nensigala mukubira njogerako naye, abadde bamwita Fanuel Sedekia. Olunaku olumu nemusaba nsobola kumayininga oluyimba lwo, nangamba teri buzibu, sirina buzibu, jasigenda weereze Katonda. Kati he was a very easy guy. Nenfuna oluyimba lwe lumu bade moyoni nimempata Yesu moyoni. Nenluimba oluyimba oloku one of the function in the church. Nenfuna birabo bingi. Nengamba sikiza nsobola kukikuba. Nejja competition. Nengenda nengamba nange njagala kuyimba nga muvuka. Nebagamba teri buzibu genda wewandisemu. I went, and then they gave me unaku lo nenvaamu na birabo. Wow. Mbadde mu second person. Giving you courage that I can make it. Yes, kati awo ku mutima nengamba kitegeza nkisobola. Kati awo nengenda nentandika kuyiya zange. Otandise nakayimba ki? Natandika nakayimba bakayita Roho wa Mungu juu yupo hapa amekuja. Ako kadda. Yes, nenkayimba. Then yatuka kiseera nemala sinya 4. Kati nenva mu TZ. Nenkomawo mu Uganda. Nembera wano nensoma Bible College in Global Theological Seminary. Nembera ku Bible College. Naye kati nensigala nyiya nyimba. Kati oluyimba lwange olumu balwita zunguka. Shetani na mama mkwe wake wanalia. Shetani na mama mkwe wake wamekalia misumari. Kati oluyimba olwo ngalutegeza kyolo. It said the goodness of the Lord is rotating around me. Okay. Yes. Oluyimba nolutambula nnyo. Nentandika nenfuna chance nengenda. Yali hit. Yes. Breakthrough. Yes. Nengenda mu churches. Do you have a video for it? Not yet. Yes. Nengenda mu churches, nengenda mu functions. Nenfuna opportunity ogenda kuyimba out, nogenda Congo, nogenda Sudan, nokomawo waka, wano mu Uganda nentambula muko mu bifo bingi. Kati that's where the breakthrough came. Started in from. Yes. Kati Ogambe, you have four songs as a video. Yes. Mpako your best two. The best two I will tell you it is Hallelujah Hosanna ni Bwana, oluyimba with the one we have started with. Twatandika nalo. Luyimbe kati wali twawulidde gundi. Yuma. Twagala original you adore. Okay. Nimekuja kwako nauliza tu, hivi ni kweli unampenda Mungu? Umekuja kwangu ukisema umechoka na magonjwa ni mengi. Unajua mimi naogopa sana, walimwengu ni wajanja sana. Mukwano tumaini Bwana amenifanya niimbe haleluya hosana ni Bwana, amenifanya niringe haleluya hosana ni Bwana, amenifanya nenepe haleluya hosana ni Bwana. Mama haleluya hosana ni Bwana. Baba haleluya hosana ni Bwana. Wow, such a beautiful song. Yeah. How did you derive to that song? Luava waloza kotya balikuwandikira walugula. I wrote by myself.
and it all is, the songs goes wandikira. yes, mpandika zekka. Kitegeeza you even a writer. Yeah, I write by myself. Then ngenda studio net creating tracks. Then oluyimba nolufuluma. That's what I always tell people watching Baba TV. Katonda bwakweta, he provides you with everything. You don't tolafubana struggling to get things. They just move systematically. Yeah. Yes. And ate kisinga kasita okiriza Katonda. Yes. Kasita when all your effort you put in Jesus, not si mu bantu. Yeah. Katonda empeera yes kati nze mpandika munye oluyimba luno nalowooza Katonda byankoledde kubanga ngambye he made me to sing ankozesa nze nyimbe ye Katonda he made me to shine ye Katonda ate nja kumusinza haleluya ozana ni Bwana. Wow. Yes. Wow. That's the idea came. Then you said there are two. Then the second one. Then the second one, Gamba Unaweza. Which one is the latest? The latest Unaweza. Unaweza. Tunadufuna video. Video yayo si official naye mujja kugiraba. One week is time tujakuwa tujifuna. Yes. Eno video si ogenda kugiraba lero. Okay. Si official nyo naye tuyamba. Elaga what it means. Okay. Yes. Yeah, it say unaweza oh Yesu unaweza oh Baba unaweza shetani tetemeka shetani tetemeka shetani tetemeka so yeah, those make me start but okay. Like I love music. Yeah. I love music. You know, I used to be a good person in clubbing, Sembrole, Simusumba, casino, everywhere. Never at home, and my father could wait for me while he could go. Nga neba olwokutaano nengenda nenzina nenkomao nga tata yebase ku mulyango ne bankuba emigo nengenda olw'omukaaga nga I go knowingly that I'm coming back for strokes naye nga nzina but yeah. I thank God nti ne mukuweereza Katonda there is life. Era bwembera mu church my dear. By the way unya n'abantu, some people be in the church you sing a song like that but someone ali kuyimba oluyimba lwa sanyu ninga ali kuzina ninga tekuli na smile. Jesus, that is not happiness. Yeah, that's true. Bring out your happiness. Some of us are going through a visible binyi because we are not showing the love, and love goes together with happiness. I take Katonda akolagala people who are in love. So if you're not showing it out, wow, that song is nice. Yeah, it's good. Actually, to add what you have said, waliwo lunaku mbadde nyimba eno omuganda yenyini badde ndowooza actually wa Zakaria omukwe Evangelio. Okay. Yes, mbadde nyimba waliwo omukazi omu n'ajja n'angamba nzize wano sirina sanyu ku mutima naye kati ongera oyimbi oluyimba olwo mpuliranga ndi free kati mpuliranga buli kimu kibadde ku mutima gwange kivuddeko naye obadde siluyimba luno lubadde oluyimba olulala baluyita Serebuka. It's a very fast song. I'm going to bring the video mja kugiraba. Okay. Yes. Kati nangamba oluyimba lwo lunkoledde nnyo. Kati that's what you are saying. Amen. Yes. So go aliwe wandikira. Yes. And the studios? Studio nkozesa studio Kampala. Under the first time I've gone to Kamukava. Kamukava. Ebadde ebera Seta. Then nenvaawo netukolera luyimba mu kujja live. Netuvaawo naye producer mukozesa omu Matrix. Okay. Amwita Matrix musajja mutono bweti naye atya nnyo Katonda. Abera Seta. Okay. Abera Seta. Naye the first songs, there are some of the songs nakola ne God, producer God. Mukono. Yes, there are some of the songs nakola ne God. Webale kuweereza Katonda. Amina. Webale na kukkiriza his calling. Kisa kya Mukama. Koza abasinga obungi ababa bakuba emiga wandigambye nedda kanzireyo mu kiduula kikube naye
you had to take on another step n'ogamba no, let me give this side a chance. Ekyo kyonna kibaawo. Lwaki kibaawo? Nti abazaire tukuliza abaana mu kutya Katonda. Bible tukoba nti abaana tubakuze mu kutya Katonda. Mwene bw'alituuka okula alisalawo buti ono bwe yali agire mubire ayedukira background ye mami we yali akola kinga amufaako. So ne bwe yali mukeere yamala yafuna Katonda always atutumira ababaka. Those at times we don't want to identify them. Twabayikiriza ye yamutumira one of the boys ogambe is called who? Daniel yamconnectinga kuki yamconnectinga ku Katonda. So let's try to tuchiringe mu niwo abantu osobola genda ku church, send the children to go. We have a lot of stress. Some people don't want to move out, but make sure you give them everything. Bawe kimwe ekyekumi bakiriyo bawe ekyokuwaayo ekiweebwayo baweeyo bawe ekyokulya, so that they go at church and they feel there is that peace. Wakati bona omusinga talina kyakulya, stays at church for 2 hours, waka within dakika 3 abadde alya. What will make that child admire to go to church? Motivate the child. Yes. Now also it's better you go with it. So apart from music, what else do you do? Apart from music, again nakolako music ate Katonda na blessing. With what? Yeah, with some little bit of, I don't have a lot, but when I did music, nenfunamuko kasente Katonda ngamba soka let me invest. Nenkateka ku masomero naye ndina somero nkola ku somero Bright Future ekamuli. Okay. Nakakabala kumpi ne Kasambira. It is yours. It is mine. Okay. Ku somero okwo ndina abaana bangi mbayamba. Bakola just basoma bwerere. Okay. Ne mbayamba buli kimu. That is good. Kati that's what I said, ndina kusisula Katonda in this way. Okay. Although I'm serving him, I can also serve him that way. Yes. That is good. Chenkola. Kama yongera kuwa omukisa in all that you're doing. Bana abakobye abazaire nakakabala, the school is called what? Bright Future. A Bright Future. Wae tuli mukubira akalango kuweza kwa Katonda kama wange Shadrach kati kumponinga aye nakakabala Bright Future mumuletera abaana nti niwe mbamuletera abaana basasula sente abayongera kubanga awereza Katonda wena omuzaire otwaire y'omwana wasasula fees yabanga atola obo olukuwereza Katonda nabakoba nti buli omu muki buli omu muwereza wona wono izo kuba oli mulongosi watoyi ayawo akola obulungi bwawo nti ebya Katonda birungi obo olukuwereza Katonda. So tuweko one of your best Bible verse josobola kubanga ojotero tambulira. I like John the John 1:1. John in 1, the beginning was Word, and the Word was with God, and God was the Word. Yes. Glory be to yes. Kati tutambulira awo wonna. Maybe if it is the last words I can say, kasita ukiriza Katonda. So lotunyonyola abala baba TV nabo ne bakitwala. Kasita ukiriza Katonda. Don't give up in one point or another. The situation waliwo bingi bijja mu bulamu bwaffe. Yes. There is a lot of tears. There's one singer in Nigeria said tears comes at night but joy comes in the morning. Amen. Kati byonna byoyitamu mu bulamu bwo kimanyi wali olunaku lwo Katonda akutegese lugenda kubeera lulungi. And it is sad Diana, the one who yandidinga mu Christ, najja newulira yagenda yangira mu baala atunda mwenge kati alina baala kati bya Katonda yavuddeko. Kati mukwano gwange mama tata baana abavuvuka kasita okiriza Katonda munywere beranga first priority in your life. Okay. You have a task. Yes. Yakujjayo. Yes. You have to go back and bring them go back in that bar. Amen. Omujjeyo sitogenda kuba tugamba bwoboso obolina amaanyi ng'oli mujjuvu osobola ogendayo n'omujjayo in that nti togenda kumujja ate n'osigalayo. Yes. Omujjayo n'akomawo. You keep on going. Era bw'ogira bw'oti waliwo bagamba nti you can't buy naye omanyi some of ebintu ebimu tuba twagala obivaako. We have to create that friendship and that love into omuntu n'akola ki n'abeera nga avaayo. So we are waiting for you back to Jesus. Come back to Jesus and serve him. Come back. Yes. Kati tubulireko ebigambo ebisembayo. Ebigambo ebisembayo. Alikulaba Baba TV. Ekisooka mwebale nnyo okulaba Baba TV. Amina. Don't go away from this channel. Yeah. It is etusomesa etuleadinga wa Katonda. It shows us a lot of things. The second thing,
there's a lot of things God is giving me and I will bring for you. Nja kubaletera nyimba zigenda kujja nyingi. Amen. And also I was already telling you that never give up. Don't run away from God. Don't run away from Jesus. Abaweereza banange temugenda mu bintu ebirala to following a Bible. Bible ejja kutuyamba tutuke. Oyogedde ekyo nenzijukira. There are videos nga tudakika bukwaye bwendi kulaba abasumba bakuba endiga zaabwe. Kibinyo. Waliwo my husband in the morning abakundaga ka video ngo omusumba alinye mu they call it drum. Yes. Nga ajyemu engo yasigadde mu those panties the short ones nga mulimu amazzi nga ayina amazzi nga awa abayigirizwa bwe nga asena amazzi nga awa abayigirizwa bwe bannange nga bwali kugamba God gave us the spirit owokumanya omwoyo owokumanya nti kino kirungi kino si kirungi. Look into things. Once you see omuntu ali kutwala in that line of cultic okubeera cultic mu mbeera oti yeyo just take off. Yes. Don't think elsewise or otherwise. Just take off. Kubanga obomanyi nti he is. You remember the issues of Chibwetere? Yes. That is why you'll end up Jojo komekereza. Yeah. And Chisembayo fuba nnyo osomeko at least 2-3 scriptures. Somako Bible ogenda kufuna bingi byoyiga. Omuntu tasobola kudrive. No wasomaye emolo nako. Oyinza okubosoma tobitegeera but just endeavor. God will see obusobozi bwo. Now man effort jotayire mu you'll end up me. I'll just there is I had a vision. Katonda nandaga ekyawandikibwa. I'm so glad. I'm going to share with them after here. Amen. To tell them what God gave me. Jengendo kuba nga Bible verse after you. So continue to malirize it. Amen. So don't run away from read the scriptures, learn the word, and then run away from those people who are lying. Otherwise, I'm happy and I'm so great. And you're going to see me more and more. I know now Diana is my friend. How can we find your music? You can find my music in all social media. You can go in YouTube and type Francis Royo. Royo, the one for Royo. You spell it Royo. It is ROYAL. Okay. Royo. Yes, the real Royo. So you go there and find my music. Subscribe, share with your friends, and God bless you. You didn't tell us anything about children and the wife. Children and the wife. Yes. Soon you're going to get a card. Single and searching. In the process. I am. You're still naive. I am contented for now. You're still naive. And I'm contented. Yes. Kati soon you're going to get the I'm not searching. Bayinza tuteke applications banaye kwa wala banji tuliye abamuka mugambo wange namulabye ku TV ono gwenjaga. There's one who used to okuzanyusa of Pastor Gembe kagamaze namulabye yangambye ono yagenda okuba owange. I said Jesus Lord have mercy on us. So embera gye tuli mu sibula wa Baba TV. Okay, so thank you so much. Don't run away from Toduka ku Baba TV. A lot of programs which are coming. Yes. Stay on and have a good Sunday. Yes, thank you so much. Yoba mwese Royo Francis enebade support manabana supporting. Supporting bwabalina kyateri ekivulu go on to otuukeyo bwabalina kyateri just a single like, just liking kaida kubanga kalina kyekamwizaamu amaani nti yes someone has liked it. So wetutambulira mu mbeera oti neyo buli omu empeera ye aida kubanga agifuna nga Katonda bwe yeetaagisa endowooza bwe byatambuliremu. We shall bring him for more interviews part 2 with the time tujja kubanga tubanaye kale mu mbeera oti neyo katube nga tujja ku break katono kati then bwe tunaba tuize tumusaka ekibumbe kagira mu maiso nize kisambira Diana tovaawo.